olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu buuza omusumba wo buli lwakutaano okuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro. buuza omusumba wo ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Tosobwa enjiri y'abasumba ab'enjawulo wano ku 98.7 okuva ku bbalaza okutuusa olwokutaano ssaawa 9 okutuusa 11 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Eno ye program Kisoboka buli lwamukaaga okuva ssaawa 5 paka ssaawa 7 ez'emisana ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Omusumba Tomu wamu ne Mami Justin Mugerwa batwala omukisa guno okuwaniriza mwenda nga 31 Desemba mu kisaawe Wankulukuko nga twebaza Katonda ku lw'okumalako omwaka ate nga tumwebaza ku lw'okutuyingiza omwaka omujja 2019 kugenda kubeera kwebaza Katonda kugenda kubeera kusinza kutendereza eggulu lyakuka mu kisaawe Wankulukuko ebikolimu byakulemerako bipali oba bisiraani kiki ekitatawulira bulungi mu bulamu ebyo byonna tukkiriza Katonda ndibisigala mu 2018 toyingira nabyo 2019 nga 31 Desemba ye overnight egala w'omwaka guno wamu n'omusumba Tomu Mugerwa wamutundo Christian Fellowship ate kulu lwennyini MCF Radio agenda kubeera ng'ejjaguza emyaka 2 bwaddu ng'ekuweereza kompewo abasumba bamutundo Christian Fellowship bonna bagenda kubeerayo abaweereza abo bonna ku MCF Radio bagenda kubeerawo olw'abayimbi batuyimbira ennyimba ezitendereza n'okugulumiza Katonda ssaawa 4 ng'emiryango gyaggulddwa wadda gw'atagenda kubeerawo kiro omukisa guguno services zigenda kubeerawo emisana emutundo Christian Fellowship ate okuyingira kwa bwereere yemmenye kindekeki buli muntu yenna yeesunga kimu Wankulukuko mu kisaawe Wankulukuko mu kisaawe omusumba Tomu Mugerwa atwaniriza Here we go. Kino kyekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Eky'amateeka essula 13 lunyiriri olusooka. Bw'anaabangawo wakati mu ggwe nnabbi, bw'anaabangawo nnabbi n'asituka, oba omuloosi w'ebirooto, obanga aloota ebirooto n'akuwa akabonero oba ekyamagero, akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, n'ayogera ekyamagero n'akulagula n'emmere gye walidde ekyekiro n'agikubuulira. Omanyi Sitaani mwoyo era alaba mu nsi ey'omwoyo, alaba byonna byewakoze mu mwoyo, omwoyo gwakula buli kintu kyonna kiraba. Nze supernatural being alina amaanyi agasinga g'omuntu, kati asobola okuyingira mu nabbi obulimba n'amwogezesa byonna ebikwatako. Amina. N'akulagula byonna naye akabonero ako oba ekyamagero ekyo ne kituukirira, kye yakugambako ng'ayogera nti tugobererenga bakatonda balala b'otomanyanga. Naye ng'agobereza bakatonda b'otamanya, bakatonda bagamba okugoberera nga bagete, akugamba kweyambula kusiiga mafuta, okukakkana nga amafuta gakusiize ge gali agakabi. Omanyike naddala mu abawala kasita olyako amala okulagula n'ayogera byonna ebikwatako, buli kyagamba kyonna okkiriza bukkiriza. Oli bwoti essebo na kino okimanyi essebo, kale weeyambule okusiiga mafuta essebo. Naye akugambye nti ne bwayogeranga ebyenkana ne bwakolanga ebyamagero naye nga Katonda gwagamba okugoberera tomutegeera, tokolanga ki? Towuliranga bigambo bya nnabbi oyo oba omuloosi w'ebirooto oyo, kubanga Mukama Katonda wammwe ng'abakema okumanya nga mwagala Mukama Katonda wammwe n'omutima gwammwe gwonna n'emmeeme yammwe yonna. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana wange, kubira mu ngalo ekigambo ekyo. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Mbudde wala
mukama okujja mu maaso go lubande lugendo ddala kutuuka wano wentuuse nzaani nandibadde nga ndina mufu mukama osaana osinzibwe enyo nzijenga wala ye mukama asaana asinzibwe jakujenga wala ndimutambuze nange ndi mu lugendo mulimu obuwonvu n'ensozi munono mwentambulira oluusi nseerera bwe mbanga bwagambalirira abaali bansekerera baswazizza yesu kyobola bambuka n'enzina manyiyo gye yanzija bampitanga lya yero mulyawere baali nzijako anteke kasaate ke nnali nnyina mu bulamu nga ŋŋenda kulima nkabeeramu mu nnaku n'essanyu ke kakoola bano okucakala nga yero gwensuulamu olaba n'okucakala nga yero gw'osuulamu byengatto nkulira lugero olaba ne ze nnali nfunye ng'ekituli kyaze nsookamu ng'olwo obwana bw'abagagga bulinda enkuba lwetonye ne buyimirira okukitaba bulinde butere buseke wala ndimutambuze nange ndi mu lugendo mulimu obuwonvu n'ensozi munono mwentambulira oluusi nseerera bwe mbanga bwagambalirira abaali bansekerera baswazizza yesu kyobola bambuka n'enzina manyiyo gye yanzija basebo kamugeneze enva bwe twabanga tukyusizza nga ntula na bijanjalo bwe mwabanga mukyusizza nga ntula na bijanjalo tewayita mmekaana abazadde abaali babiyiya sirimu n'abakwata emubbiri ng'abonziika olwatufaako nga bayita olukiiko lw'ekika bafune y'anaatuweerera uno jjajja ne bamusangayo bw'atyo n'ayimirira musajja wattu ne yeewaayo nze abaana nja kubaweerera mpampe mbatwale n'eka tuukeeka n'akatooka osinga kakonko n'engolo n'osirika bookaabanga olw'okungula bwe nalaba nfuuse ng'omuddu konze wano bafiira muloge ne yesu akonkonye nnyo kamuggulira terayingire ne yesu akonkonye nnyo kamuggulira terayingire tewalala gye twali tubeera yowaali yesaba omunda enju ezimu gw'ozivangako bwe nasabanga ng'eri bitabuka naye mbeege kyangira wali nti bwe sigenda gonga gabulawo bwe ntyo nga bansibiramu were waabwe nga ngenda n'ensi baabali ku oluguudo sula mpewo ne kendya sikalina amaziga ne gafuuka kyakulya abange maziga ne gafuuka kyakulya bambi naye mu nnaku gye nnalimu eyo mukama gye yanzijana nanfuula omuntu nyambaza nyirira ndya neebaka emirembe weegiri weewaawa mayengo weegali era yesu ankunguza omusajja kongazo nyirira olya weebaka emirembe olina olabe yali asibiddwa yanta kati ndi waddembe naawe yimba nange ndimutambuze nange ndi ku lugendo mulimu obuwonvu n'ensozi munono mwetambulira oluusi nseerera bwe mbanga bwanga mpanirira abaali bansekerera baswazizza yesu kyobola bambuuka n'enzina manyiyo gye yanzija mbuuka n'enzina mbuuka n'enzina sitanya mpukuula mpuku mbuuka n'enzina manyiyo gye yanzija
buterevu li ku 98 katonyeze 7 era ng'oli mu programu yonna eŋŋanzi muwanguzi tawanika. Tuli n'omuwanguzi waffe mwenna gwe mutegedde obulungi gwe bayita Bahemuka Godwin gwe tukyali naye omwana omugungu. Twebaza Yesu omunazaalesi katonda w'ennimi zonna. Prosper Junior School be batuusaako programu yaffe eno muwanguzi tawanika era nga basangibwa Nabweru basomesa bulungi ddala essomero liri ku musingi ogw'okutya Katonda ate era nga bw'oba oyagala omwana wo okukuguka mu talanta Katonda gye yateeka mu bulamu bwe bakola mu bya sports mu by'okuyimba mu bya swimming byonna mu magezi mu kutegeera mu ngeri yonna eya talanta bali bulungi nnyo mukwano era omwana we ojja kuba ng'omulaba akaseera konaabanga omututeyo ate n'endya n'endabirira y'abaana nnungi ddala kubanga waliwo ebisulo badom mothers ne dom fathers balungi nnyo ddala era omwana we ojja kuvaayo nga naawe otegedde nti alina kyasobodde okubanga yeeyongerako bulungi nnyo. Environment mwe basomeseza abaana bizimbe birungi ddala era ng'omwana we asobola okutuula wansi obwongo bwe ne bubeera nga buli settled oba mu ngeri endala ne bubeera bulungi nnyo nga buli kye buliko bukitegeera bulungi ddala. Essomero lino litambulira ddala okuviira ddala ku ddekeya emyezi 6 omwana we okuva ku myezi 6 mpaka mu primary yonna w'ogyetaaga okutuuka naye nga gwe agamba nti omwana naamulekerani olumulekeddwa abakozi n'olaba nga obuzibu bukutuukiridde tofaayo totawana omwana mutwale endabirira nnungi ebyokuzanyisa gyebiri ate ba teachers ababa receiving abaana babato balungi ddala ojja balabanga naawe engeri gye bagenda okubeera nga bakwatiramu omwana era nga gwagamba otya nti omwana naamutambuza ntya lugendo nga lunene tofaayo vani weeziri zijjira ddala omwana ku mulyango ne zimuleeta ku ssomero ate era ne zimuzaayo. Ebisala by'essomero mukwano byakuteeseganyaako tobaako kyotya genda ku Prosper Junior School era wenjogerera okuwandiisa abaana kwatandika dda era ebisala by'essomero mujja kubanga mubiteesaako director ne headmaster bonna ojja kubanga obasangayo. Twala omwana wo ku musingi omutuufu mwasobola okubanga akulaakulanira n'okuzimbibwa ate afuuka omuntu ow'omugaso mu nsi eno nga bw'ogiraba gye tulimu. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe mu ddakiika zino. Tubadde wampozi tubadde twatuuse tojjukira naye twali tuuse ndoza tubadde wano nga ndi mu senior 3 netandika okubeerangako sometimes with my brother netubeerangako ffenna kati brother waffe by then yali mu senior 6 n'amaliriza nakola ku bulungi n'agenda eggulu waliwo institution bagiyita UTIS I think tizi bunyama basomesa gundi basomesa ba secondary kati nze enyumba gye yali apangisira by then nagirekawo nagamba eno room nawe engeri gy'ogenda okubeera candidate mu senior 4 jangu tandika okubeera wano naye nga wadde sente za rent by then dali tezirabika nga alina okusooka n'ozinoonya kati nengenda mu senior 4 first term saasoma nnyo nasoma mwezi gumu landlord nayagala sente ze wali kusomera bagala sente za registration kati no zeeyongeddemu zino za gundi ya library oba biki ziri ze tubadde tusasula nga mitwalo 15 nazo weeziri kati no sasula mitwalo nga 3 ng'ogaseko ne rent kati nesooka nempowesaamu saasoma nengenda nenoonyezo sente somewhere else eyo era mirimu gye nali nkola kwenuko kyamanda nebiki nengenda nafunako sente za registration kozi nange naleera mbikoye nga mpulira ddala mbikoye nenduka kiseera nga sagala n'okusoma kati nenfunako sente za registration mitwalo 10 nenfunako rent mitwalo 5 n'endala zinambeesabeesaako nengenda nensasula nenregisteringa ewenamala kuregisteringa nensasula nono rent ye kati senior 4 first term malo registeringa ne bangamba mwino temunogenda togenda kola bibuzo sente tozisasudde biki nengamba oba nkoze wasi bikoze kandekeyo nentula wakasakula bibuzo bya senior 4 first term kati ne bagamba katugenda muki mu holiday program kati mwino sasula waje ali mitwalo 5 nengamba is okay kati netugenda mu holiday program nga first term weweddeko bwe twagenda mu holiday program waliwo gayo omulala ne bavu yalangambya zino sente ngenda zikusasula naye yali musomesa kweri essomero lyennyini
kati nengenda nentwala bintu byange namalako nako 2 nga sente bali bazagala immediately guy ne yekuba nangamba anze sente kati nafunyemu obuzibu sigenda zikusasulira era ne bangoba ne bintu byange nenzirayo mu room gye nali mpangisa nembera wao olubodde wa taata nembera wao room gye twali tupangisa mu center nga cause candidate class ku somero for either you are supposed to be in boarding or vango ino kubeera kumpi n'essomero cause twatandika osomanga sawa nga 10 oba 11 z'okumakya kati nengamba era tewali buzibu nengenda nenzirayo mu kibira nenonyayo sente era nenfuna nze kyenafanga nnyo sente za rent nga byokusoma nga ngenda mbivaako mpola mpola kati tutuuka second term nambala bulungi uniform yange by then nali nempale nga eriko n'ekituli baana nga batusekerera ng'olina engatto ziyingiza n'amazzi buli omu nga ne bannange baavunga busuusi nga ne bannange kati naye era nze kyanyambangako nnyo I was bright nali mugezi nga banoonya boka wemala naku nga 2 nga sisomye baana nga bajja mu room yange baana ngoli twali tukole no namba mu discussion zaatulemye kati jangu tugende mu pre-episode discussing class kiramba gwe tiwabaddewo nze saabaddewo kubaza nti kyenakolanga saasomanga eri naye ng'eno nga mmanyi since I registered n'okola bibuuzo ng'asoma nnyo notes za brother wange nemugambya nga no concentrating nnyo kati ng'oluusi katwe tugenda mu second term nensomako wazaali wikisi 2 HM najjanga mu nnyivu n'agamba oli omu atanaba kusasula sente ngenda kubanga kibooko ate nkyoleete muzadde ne mugamba oyogedde bulungi nankuba kibooko zange zaali 5 nengenda namugenda ne munyonda nange nze saakwogera nawe ngenda saakuwuliriza kati we kyeyakola nankuba bubi nengamba oke ngenze saddayo okusoma ne bakolowa map waka mu geography no map reading nze nga siriyo ne bakola ne basoma bintu bingi pirimoko ne bagikola nze nga siriyo nga kati awo nasasula rent yange nina omukwano gwange naye tayagala soma ali awo nangamba kategori nomanyi ngenda kutwala nga mu filimu everyday ngajja nga tugenda mu filimu tuvayo sawa 6 oba nyaza ya kiro twasibye mu filimu ngagula kasooli oluusi musuulira kasooli yenga avawa yenga era yalava kumpi ye yalavaako eri wala like 67 kilometers naye nga yali mu boarding kati ng'atolokayo ku ssomero nga tayagala kubeerayo ku ssomero tayagala soma kandi tubeerawo naye nze nawe naavanga mu filimu nentuuka nineebako waka like 2 hours nenzuukuka nensoma nnyo nina oconcentratinga nga mmanyi nnokola bibuuzo byo bibuuzo sagala bikola bubi ate nga neemanyi nga ndi mugezi kasana registerinze kati kyatuuka kiseera pirimu okusigikoze musomesa waffe wa chemistry nali nfunye D1 from senior 1 first term up to when alekera okola bibuuzo ngoli mukenje mu chemistry wakola gundi ki nakola PCM katwe takola we natuukaawo musomesa wa chemistry n'agamba nagenda weshem nga one resignation namugamba Godwin watakomawo mu kibiina ntadde ne batandika okunoonya kati bajja olweggulo baana nga 3 mugende mugambe Godwin akome nagamba mmwe abangoba n'ekibooko sijja kuddayo kusoma neneviirawo like 1 week wabanjagala banone waka kati nawe tali tupangisa nevaawo ntandika okubeera mu kyalo nga nale bambirikkiriza nti bonna ab'osomeddewo ojja kubaako grade gy'obaleeta yes ng'agamba mwonoona grade biki mwana mwamugoba kati after like 1 week ne bankima waka ne balina epiki ne basomesa ne bankima ne banneegayirira banange ddamu osome ebyo ate nange sifuuse munene ntandise okwewulirirako nga nange ne bagamba seriously mutugoba bubi bikinze byokusoma nabivaako ne bagamba kati sente za mooko katuzisasule ojono kolemu ne basasula mooko bo abanyonyola embeera n'abanyonyola kati nali ne deputy nawulira nga kimukuteko nnyo nagamba tegenda kukkiriza muti yena kuddamu kugoba noba kugoba nga jangu wano twali deputy ne baasa kati ne bangamba omanyi ogenda akola kansasule sente za mooko ogenda ogikole nenkola mooko naliwo 2 eyavu yasinga yahadi 31 sati aggregates nembera ne 31 fefe kabali mu first grade kati ate essomero lyaffe director is an honorable bamuyita wa mukitale nga ayina essomero ddala lino Ntinda baliyita Rise and Shine kati tulina okuva eri ebuliisa tujje ne Ntinda for Rise and Shine examiners oba basomesa ba Kampala batubangula engeri gye tulina okula bibuuzo n'okubyansalinga kati ekyo kyatwalanga mitwalo nga 10 kati ezo sente sizina naye bagamba musigazayo banga tono mwina ozisasula biki kati nze nenkola ki nembeerawo ate lunaku lwo lwatuuka lw'okujja Kampala nengenda nga tusigazayo banaku nga 3 nengenda wa anti waffe omuto bazaala na maama nengenda nemunyola nemugana naye maama nga sina sente ate njaga gendako nange Kampala gwe mulundi gwange genda sooka naye atuuka kunkabira nanga neba nange siriimu nga bulwadde bubi olaawo atakitaawo wate ono mundaganda waffe omulala kati nempulira atanyongedde ennaku nenvaayo n'omutwalo gumu
wenava gwazali mitwalo ebiri wenava ine mitwalo ebiri nenjiteeka waka ate we nagiteeka waka oyo mukisaagati kyennyini waliwo gayo omulala yali akolaki yalinga twali tusoma ffenna naye nga yalina masitaki nga mubbi kati ndowooza yaggulawo era nazibba mitwalo ebiri kati waliwo omupoliisi omwo mukisaakati kati awo nekyayira ddala nenjagala kwetta nengula gundi ono poison wemese nemuteeka waka nengamba ono leero oba simunywedde ndina omunywa paka mbe nabe nga nvudde mu nsi kati waliwo omupoliisi omulala nanga naye gwe ndaba mbeerayo si nnungi ngenda kutandika onjolezenga ngoye zange nawe nkuwayo sente nga sinana kuzooza nampayo omutwalo kati waliwo n'omukyalo omulala yali kumpi awo neighbor waffe nga ffenna tupangisa ffenna nga tribe mate wange nanga naye gwana Godwin nga lwaki tonyonyola mbeera gy'oyitamu biki nemunyonyola bulungi nangamba naye tofaayo ojja tandika nga kulya wano kandi nembulira nga ate lwaki neetanga bano batandisa okunfaako poison nenjiwa nenga sijja bikubyeta kati nempakinga bintu byaffe nali sina ne keesi nagipangisa ku sente za mupoliisi zeyampadde mutwalo nempangisa keesi zenyina okuleeteramu bintu byange Kampala nengenda ku ssomero nga tulina okusettinga off from school wenatuuka ku ssomero nkuba netandika otonya najja ne ambulera n'agamba atasasudde tajja agenda Kampala basi esooka negenda abasasudde eyokubiri negenda eyokusatu nejja twali around like 500 students kati eyokuna netusigalawo batono abasasudde ekitundu nabatasasulideko ddala kati nenengamba weba sisasudde kambi essanyu nesitulako esi yange naga kati kangende waka I relax nesanga musomesa for commerce nagamba Godwin ye yali basa twakugamba tewali wagenda kugoba ogenda wanemuga nti eshemu nawe omulaba ali mulanambulera agambe wotosasudde sente tojja kolaki tojja kugenda Kampala gundi nangamba me I will pay that money bintu bizeeyo naye kyenjagala tukole agreement olina okufuna D1 mu commerce nange ompeesa ekitiibwa munsomesa nemugamba ekyo kitono kati bintu nembizaayo balala batandika otuuka Kampala wano sawa nga 6 7 8 nze nayingira Kampala sawa 4 ekiro ate jjukira sina pocket money wadde kati nga tutandika kubeera awo tunywa amazzi ga taapu balala banywa lw'enzooli bakuvuma obwavu balya amagi gweza amagi tozina balya breakfast olina okulya kawunga bosattira ku namba tebakuwaako munange nga tubeeraawo kati ng'omwana oluusi nga abulira kisa najja nakuwayo 10 biki kati nga baana batoloka bagenda mu owino bagenda shoppinga mu owino anti bikadde biki kati nze nga nzukuka sawa 8 nina okumakinga sure navudde mu kirasi sawa 4 sawa 8 ndi aweki nina okusoma okuba winter nga nsoma nga bagaye batuyita baana bali bampita oba busoli kingu biki oyo bukuwoma biki nebagamba mwe mubadde musoma ndibadde sisoma naye kansoke nkoleki recovering eyo gamu nenconcentratinga nnyo nentandika osoma kati result zamukwa nezifuluma ne balaba nga ndiwo okubirika ne batula meeting ne bagamba oyo mwana temuddamu mugoba kati third term nensoma wawo kujjanga olina mmeka na had 31 aggregates nga asinza ina 30 result zamukwa ate jjukira mbadde sisoma kati netubeerawo awo for some other time netuddayo eri mu kyalo kati wetwadda mu kyalo ate jjukira kusomero saawa zino banjagala full time ne wambisinze olunaku balina okumpita bambuze lwaki tewasomye sente za rent bazaagala nengamba naye nenda kansoka ngende ndonye sente za rent nesoka nempowesaamu tewakibagamba nti ate rent ye musasula munange ate nze siri muntu amala gawulira muntu kyempitamu abasajja tebatera nnyo kati nembeerawo kati sister wange wankubira nenena nenoonya namba ya baawe ate baawe naye yali akyali student kati sister wange balimanyanya kusomesa baawe kati baawe olwo amaze osoma busomesa atandisa osomesa nenkubira sister wange nemugana naye sister wange mbeera ndi bubi baawe nampeereza sente za rent after like 1 month nenzirayo nensasula kati nengenda we tuba tugenda kola bibuuza ate eshemu neyefuula naga naye nedda ono mwana nasasula sente nazijjawa nandu some like 5 minutes or 10 95 or 8 nga baana atandisa okola bibuuzo kya geography ekyali kisooka nembeerawo awo naye wadumala kiseera deputy najja namugamba nange nabugamba ono mwana toddamu mugoba nze ngenda mweyimirira nengenda nenkola bibuuzo kati wetumala kola bibuuzo nentuula waka nga tumalirizaawo nentuula waka negamba ku bibuuzo ngeri gye nabikoze weba zifunye first grade nengenda funa first grade ekyekisooka kubanga twakola paper ya chemistry twas objective twakolanga objective chemistry teacher nampita nanga Godwin wayise nemugamba nze sina buzibu nagamba kale ozo objective soke tuziyiteitemu awo tulabe out of 50 ofunye meka nenda banga mfunye 45
out of 50 angamba hawayise kati awe yodiyo njivaze namugamba ya nje nagifuna ne wakama sinajja nenda banga namugamba iri kama sate ye najise nnyo kati ne tubeerawo ne mala bibuuzo nengenda waka oli buliisa ndi buliisa kati netandika okube densomera netandika okubera ku bigozo ebikwata eggwanga lyonna yunebu yes kati nemala because wa senior 6 abera yunebu you senior 6 era abera yunebu wakwa just bakyusamu ne bagiyita USCE ero ne bagiyita UCE kati netandika okubeerawo neta mu nyumba yaffe naye nga mpulira egenda mu disorganized nga mpulira mu lonely naye ng'omaze ebibuuzo n'ebibuuzo nga mbimaze kati nembeerawo awo bibuuzo ne bifuluma kati tata waffe nga atusekerera oyo tata waffe mutunga naye bannange bantu bana tasobola ayita mbeera gy'abadde asomeramu awo yayita ebibuuzo kati nali era mpulira rediyo emu ye Kampala waliwo rediyo ezituuka eri nga bagamba ebibuuzo bya siniafo byafulumye kati awo neiba waffe era wali omukwano gwange nga naye ffena twakola siniafo ye ng'ali mu mbeera nnungi alya mu woteeri biki nangamba Godwin ebibuuzo byafulumye ate yanko wange abeera German agenda kuntwala budo yalinga nyongedde ennaku nze nga nda ebibuuzo byafulumye sina newengenda ate abaana beesoma agenda kuntwala budo oba nkola ebisiye oba nkola abaana beesoma kasokende kati in 2000 omwaka gwaffe gwali mwaka gwasooka ebibuuzo okutandika obifunira ku simu nze nga siina simu adduka abasimu ya maama we ateekako nusulu 10 gole ntucekinga ebibuuzo ne mugamba nange cekinga ebibyo nze seekakasa acekinga naye asanga alina satewan aggregates nangamba nange empisa ebudde ndinze nenga ne bannange naye nga nange nanga manyi nayise naye nga mpulira nga sina ne bengenda obikoza nendaba nga jusiniafo bangiyise is useless ko sina wengenda kati kigwa ateekamu byange oyateekamu byange nalaba nga I had 24 aggregates. I was the best in the whole district. Era the whole district wafuna 15 aggregates. I was the best. Wow. Nengamba Katonda kati bino mbifunye sisabajukira sagala bintu byokusana nalaba Katonda yatukyawo lwaki atabazadde baffe nga tukyali bato kana kyawa Katonda. Awo kati wakangambye kwegamba oli ku kisajja no Grace kati mbeeraawo ate jjukira luli nali nasooka nenda okukaako kati sisawanga ngambye oba salawo kintu ekyo tufumbe omwenge kozi nali nalukodde musinia 5 tufumbe omwenge oba obeere waka tosoma lwakuba toyagala kufumba omwenge oli mulokole ne mugaa tugenda tufumbe omwenge byobulokole nembita wali olokoseeko scripture union z'okusomero twalina mu primary P5 nga nina influence ono mukyala era nga naye akimanyi nti omulokole tafumba mwenge koggo obulokole kambwe yambule mfumba omwenge ngende kusomera kati netubeeraawo ati ebibuuzo byafuluma mukama alina ekisa mukwano kati nengendako obukoja ne bangamba waliwo kazini wa ayina essomero eyo oyima gisooka ogenda okola ekyomulabe olipya jjajja waffe ngenda kukomyawo eddakiika zaffe entono si nsonga kyonna kyekitwala Katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.